أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kurweri nyali Katonda owekise kingi kulwa ombaka wafe wa Kampala Central nga Katonda we yagamba nti musaddake abo baba wadde mali basaddakire kwabo abatayina olwaleero muganda waffe mukwano gwammwe ombaka wa masekati ga Kampala agenda gabula abantu bakiikirira mu Kampala Central ngali kunjigiriza yombaka sallallahu alaihi wasallama yatulagira nti musaddakire kwabo Mungu batanawa kuwa busobozi atera n'agamba nti Katonda n'agamba oyo yenna asaddaka kulwa Katonda tasobola kumwavuwaza era tusaba Katonda Honorable Nsereko amwongere mali ennungi ajimukumire ajimuteremu n'omukisa naawe bonna emirimu gyo gyonna abo bonna mutaasa abalabe be abali ku mukono gwo ogwa ddyo abali ku gwa kkono abali mu maaso ge abali emabega we abali wansi we n'abali waggulu we ayi Mukama Katonda ffe tubamanyi naye gwe obamanyi ayi Mukama Katonda buli yenna amweŋŋanga ayi Mukama Katonda kusaba omufufuggaze ku lw'obuyinza abo n'okusaasirako al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim. Okay, yes, Ibrah Mukasa gemanya gange omulungi atulaba najjo sinziro kubanga tulaba tuli bugolobi wano ewa Honorable Muhammad Nsereko era nga embereri wo kwe kubeera nti asazeewo addukirire abantu b'omu Kampala era nga jjukira ye mubaka wa Kampala Central mu lukiiko olufuzi lwa Parliament era nga asoose nakubatwala if each home has about 5 people, then you're talking about 45,000 people today. In the beginning, I wish we could all feed many, but we don't have enough. We are trying to gather as much as we can to see that we can feed those that do not have. I know in the world we all can do something to change different people's lives or to change people's lives. And the first thing is to make sure they are safe. After being safe is that they have something to eat. We shall also be going to different hospitals and quarantine centers, giving people cooked food, those that are quarantined there, so that they can have cooked food stamps. This is the beginning, it's not the end. Let's join hands and we kick Corona out of Uganda. Okay, oyo ye mubaka Honorable Muhammad Nsereko Al-Hajj eranga enteekateeka ye yakuddukirira abantu abali mu bwetaavu asoose na kutwala mmere eranga asazeewo asooke n'omuluka gwe Kamwokya. Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Omulungi atulaba yali agadde okumanya enteekateeka eno yakolebwa paka ddi? Eno enteekateeka yakolebwa paka abantu bwe banaaba bakkiriziddwa okuddayo okugenda kukola emirimu gyabwe. So buli ayina ky'asobola ng'asobola okutwesiga akimanye nti tulina abantu bangi bw'oba tosobodde kukyesiga kukireeta wano ffe we tuli kitwalira abantu we bali andi bonna okibatwalira ekyo nakyo omutima gwaffe n'omwoyo gwaffe gusiima. Twagala okwebaza abantu bonna abawaddeyo sofa nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mwongereko buli ayina awa atayina gwe mwoyo gwe twagala ogwesigirizaake nti ewuwe esigiri eyaka naye neewa mulirwana esigiri esibenga eyaka. Honorable, waliwo enteekateeka gye twawuliddeko nti ababaka muli bakusalibwako emiliyoni 2 ku musaala gwa mwetuuseewa? Ekyo sikirinaako tabbu bwe kiba kizze naye already nze ndowooza n'akafulumya miliyoni 5.7 so okukiima 2 oba tolina nakyokoze. So nze is okay if anyone needs it weziri but is it even enough? Ne bwenzijako miliyoni 2 bino already bya miliyoni 17. What can it help? Nze kyennoonya tuweeyo okusinga kuba kati bino bya miliyoni 2. Honorable, omulungi atulaba yali agadde okumanya gwe mubaka wa Kampala Central mu lukiiko olufuzi lwa Parliament mu bifo byonna lwaki otandise na Kamwokya of all places? Kubanga awo we nakyuzinze of course gwe muluko ogusingamu abantu gulimu abantu 10,000 gugatta districts za Uganda 8 bw'ogatta zino districts zibuweezo ani zigatta districts 8 so wano mu Uganda omuluka gwe Kamwokya n'ogwe Kasokoso gy'emiruka egisingamu abantu ate si nti bonna bayina. So naye tugenda n'emirala gyonna. Besides enteekateeka y'okubatwalira emmere enkalu eno gy'oli mubatwalira, what else kikyo bateeketeekedde? Nga bwe munaatambula ne mulaba nti abasawo mikwano gyaffe already zo ambulances bazireese weeziri tujja kujja nga tulambula gye muli n'okugezaako okudduukirira abantu ennamba ya ambulance yiyo kweri buli omu asobola ogiraba
eno ambulance yino wano n'endala yiri wali wabweru tugenda kuba tuzitambuliramu mu caravans nga tuyamba abantu we bali kati for example mwalabye ekyomukyala eyazadde nga tewali ambulance so enemu so waliwo n'endala eri wano and you can see we are trying our best okulaba nti kino tukisolvinga n'endala ey'okubiri yiyo nga yemu ku ambulances zetugenda okukozesa okulaba nga tugenda tuyamba abantu mu caravan eno. Thank you. Yonga government ina nteekateeka kiggwe ng'omukiise w'abantu. Government ejja kwanjula enteekateeka yaayo kati kyetulimu kugikwatirako. Kyetulimu kugikwatirako kuba really nakyo kigisuseeko. Naye government njikubira omulanga bw'eba esobola ekole ku nsonga ennyasomasonga. Looni, renti, amazzi, amasannyalaze ne NSSF w'abantu ffe tujja kuyambako eno naye naye esindikiraawo mu maaso. Honorable oli mubaka atuula mu lukiiko olufuzi mwavuddeyoko kwanja ensonga ezo z'omenye semasonga mu parliament nazanja mu parliament wiiki eyiseewo emu gavumenti nega ejja kuzikolako netennaba ffe we should continue asking kuba kati abantu bonna business zigaddewo nammwe mulabye obuzibu bwe mufunye okutambula okutuuka eno ate nga nammwe muli bakozi nammwe muterekamu NSSF nammwe muyina looni ku salary singa bayimiriza okubatema akasente akabadde kagenda mu banka ne kadde ewuwo olwo nze mba ndowooza sigiri yebeeyaka so lubaala embeera nga n'embiro kwotadde wano tuteekamu naye nga ne gavumenti erina okulwana ekinene okulaba nga tukiggusa. Tuyanza nnyo Honorable. So kansubire tugenda ffenna tuli ffenna paka Kamwokya. Zake sigiri original. Okay, Ibrah Updates manya gange nkutegeeza nti from here Bugolobi tuheadinga Kamwokya era nga bwe tutuuka Kamwokya gyagenda okubanga agabira ebintu bino era nga embeera eriwo kwe kubeera nti ye nga ye asazeewo asookere ku bantu batwala abawe emmere era nga kwatadde ne ambulance zino ezigenda okubanga zitambuza obujjanjabi obusookerwako mu Kampala. Nkutegeeza nti embeera eri mu ggwanga embeera eri mu nsi yonna y'embeera y'obulwadde bwa COVID-19 coronavirus era nga nsaba abantu mugondere amateeka mugondere ebiragiro mubeere nga ate muwuliriza nnyo abatutwala kyakubiri ku kyo nsaba abantu mwekuumire nnyo ku mikutu egiri authentic radios and TVs for information eri reliable temutwala information ya social media because at the end of the day social media terina ba editors buli ayagala yateekayo at the end of the day buli ayagala yateekayo osobola okutwala omukutu gwaffe guno because guli authentic guli reliable for information mwekuumire nnyo ku mikutu for information eri authentic era nga nkutegeeza nti wano we tuva wano ebugolobi tuheadinga tukamwokya Honorable Nsereko gyagenda okubanga atunuulira abantu bekamwokya ng'abadduukirira n'emmere eyo gyakuŋŋanyiza olunaku olwaleero nkutegeeza yona gy'oli nti beera mukakamu ate tusabe nnyo ate tugondere amateeka n'ebiragiro katwetolemu kati nnyo tukomawo tovaawo. I'm going to toilet now. I'm going to toilet. What are you doing? Excuse me. This is not sense. No. Can you take away the car? No. Go away.
nnyo ku mmere ne bw'aba afunyeyo n'akawunga asobola otwongerayo naye mukama wajje amuddizeewo. Ekikolwa kya poliisi kyekoze si kituufu kubanga poliisi esobola okugamba abantu abo muyimirire mukole distance mukono buli omu awe munno omukono ne babawa emmere yaabwe bulungi nnyo nga tebaliimu kubanga nabo abantu tebali bulungi abamu basula njala kati baba bafunye omukisa MP n'abawa akamere nga poliisi kola omulimu gwo bagambe basimbe layini nga beewadde distance emala babawa emmere yaabwe bali bagende. Honorable Nsereko olw'ekikolwa kyakoze lwakuba abawabuzi be tebamuwabudde kukolera mu order. So yabadde amanya nti abatakisi ngenda bawa mu order bweti, abakatale ngenda bawa mu order bweti, abatakisi mu order bweti, ababoda mu order bweti. Nate nvumirira ekikola poliisi kyekoze. Abantu badde basimbye layini, poliisi ebiseera ebisinga yereeta akacyankano. Abantu badde basimbye layini bafuna emmere mu butuufu nga tewali kagulano kaliwo. Ne poliisi bwezze nereeta kagulano. So emmere zaake zadalese ebadde ejja kumala abantu be ab'omu Kamwokya baleetedde. Ne poliisi ntuvumirira ekikolwa kyekoze nga bwegendere kuba abantu emiggo okukola ki okugumbulula abantu nga bakyafuna emmere. Abasinga tebafunye abantu b'owansi. Wabula abakadde tebafunye. Ensonga eyo tumwebaza olw'ekikolwa kyakoze okuyamba ab'e Kamwokya. Ffe abamu tukyesobola kya survivinga tujja kumalako ne waliwo abatasobola. Kyakoze tekikolebwa mutiitiizi aleese emmere etumala. Honorable Nsereko zaake ffe tumuyita zaake okitegedde ndi musanyufu nnyo wadde mbadde n'akawunga kati n'abaana bange bagenda kulya kaceeri nga nange obusente bwe nnina obutonotono nga bwengezaako okusapootinga famire yange. Poliisi nayo poliisi ye kuffe ekoze bubi okutugoba naye ku teeka lya pulezidenti lye yayita ery'obutakuŋŋaana ate nabo bambi toyinza kubanenya nnyo kubanga bwe tukuŋŋaana ekirwadde kiyinza kutambulira awo. Kati engeri gye bali bakulu n'abakulu tukimanye emmere bagenda gituwa kabagende beesootinga onale bajja kutuddiza emmere eyo agitugabire yonna kubanga ne poliisi naye eyagala tulye. Okay, Ibrah Mukasa gemanya gange buli ebizibu lwebigwa mu kitundu kyonna abantu basooka kukubira mulanga bannabyabufuzi kubanga nabo baba wakalulu kaabwe in one way or the other era nga mu mbeera eyagwa mu nsi yonna ey'obulwadde bwa COVID-19 era nga basinga bategeera nga coronavirus. Nsi nyingi nnyo zikoze lockdown mu bitundu ebyenjawulo wabula nga ffe wano mu ggwanga Uganda mukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni yavaayo n'afulumya Ebiragiro era nga muno mwalimu okuyimiriza entambula y'olukale emanyiddwa nga taxi, coaster, basi n'ebigwa mu kkowa eryo nga kwotadde n'entambula emipiira ebiri pichipichi oba boda nga kwotadde ne bu pichipichi oba amagulu asatu omanyiddwa nga tukutuko oba tricycle era nga bangi nnyo abakosebwa mu mbeera eno wabula nga ye omubaka Honorable Nsereko Alhaj yavuddeyo n'akwata mu ndyanga oba mu nsawo ng'ayambiddwako abantu ng'ayita ku mukutu gwe gwa Facebook n'afuna essente n'asalawo n'agula ebikalu omuli emmere omuceere era nga agupaakinze n'agutwala e Kamwokya nga batusoose okulaga mu ntandikwa y'akatambi kano. However, we tutandikidde we tufundikiridde wano we twatandikidde nga tufuluma mu kafubo gende Kamwokya ogabira abantu omuceere wali ku katale wabula nga omuceere abadde yakagabako kilo ntono nnyo n'abantu batono nnyo ng'asose n'ayisa ekiragiro ekigamba nti nsooka kuwa bakyala era nga agabidde abakyala bonna babadde nga abaggwawo n'atandika ku basajja wano wavudde tagali era nga poliisi wano wevudde n'etandika okubanga ebagoba ng'ebasindikaganya ng'ebagamba muveewo. Tubadde tusuubira poliisi okulagira emmotoka eno evugibwe ejjewo egibwewo etwaliwe mu bitundu ebirala wabula nga ate poliisi ekase omugoba w'emmotoka ebaddeko omuceere okugivuga ng'agizza wali ku Kira police station era nga omuceere gutwaliddwa abasirikale ne gupaakingibwawo poliisi n'eguteekaawo era nga mu bigambo bya Nsereko Honorable bwati bwayogera ku mbeera eno. N'olwekyo ffe omulanga gwe tukubira poliisi guli gumu nti poliisi bw'ebeewulira nti eyagala abantu bafune emmere kyebeekola etwegatteko tuyise ekizindaalo ne patro n'abantu nga tubaga buli omu sigala ewuwo tukuwe emmere naye si kutwala mmere yaffe ate tuyinza ogisanga nga tekyawera yo gye batugjeeko. So abamu bafunye naye nammwe mukirabye ng'abantu bayitirivu. Kino kiraga nti abantu ddala bayala emmere tebakola ki tebayina. Poliisi ya Kira Road so abatafunye
ndowooza poliisi yeyinza ogigaba obulungi. Poliisi eyinza n'otugamba nti bwe muba muyina emmere mugireete mugiteeke wano, yo poliisi ejja gitambuza. Fe abantu tugiteekewo tubalage nti tugiwadde poliisi, yo poliisi egibagabire. Naye sikiwa nti abantu bagyesiga okugabula emmere. So emmere eriwo, ow'ekamwokya abadde tafunye, emmere ebadde egenda kuliibwa ab'ekamwokya bonna. Genda ku Kira Road bakuwa emmere. Emmere obuveera bwe tusabukuludde olwayo tutandise n'obuveera nga bwa kilo 2 obuveera 1508. Kakati awo osobola okumanya nti amaka 1508 bwe gaba gafunye, at least abantu 40,000 gisobola okuliira okumala ennaku 3. Abampuliriza 40,000 oba abatulaba kyekisaawe ky'Ennamboole nga kijjudde. Kakati olwaleero eyo emmere tebajja kugirya kubanga teriiwo. So tukubira omulanga poliisi nti ffe tetugaana kukolagana nammwe mu mbeera eno kuba nammwe muli beetaavu. Naye kye twagala okukola kiri ekintu kimu, nti mutuwe obukuumi mwe kye muba mukola obudispasinga crowds abantu badde gye bali, naye mukkirize tubagabule kubanga tetujja kutuula waka nga abantu bafa enjala. Mwalaba abantu nga babba ebintu ku mmotoka y'ennaanansi, kiraga abantu bali bubi. Eriyo abatalina n'abantu okujja obungi bwe batyo nga tebakungiddwa, kiba kirina kye kitegeeza omuntu atuwuliriza oba atulaba nti abantu enjala nnyingi nnyo. Thank you so much. Omwewuliriddeko era nga yeyo embeera eriwo, wabula nga nyongera okukubira abantu omulanga okugondera amateeka n'ebiragiro n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, nti okugezesebwa kw'amaanyi nnyo wano ne wali. However, abantu b'ekamwokya bambi tubalese bali mu kunyolwa olw'embeera y'okubeera nti babadde basuubira okufuna emmere eno okwejja mu njala olunaku lumu oba 2, wabula nga tebafunye emmere era poliisi n'etwala emmotoka ey'emmere. Ibrah Mukasa gemanya gange sigenda kubanga nsukka wano. Njala kwebaza omulungi atugoberera webale nnyo webali ddala. Njala kwebaza Daniel Mugoya on camera, Idris Lukwago, Tony Senabulya ne Kiza Clement n'abantu b'ekamwokya mbasaaseddeko nnyo ekibatuuseeko. Tujja kwongera okubanga tuba updatinga ku mbeera eriwo. Mubeere bulungi, mweraba.